Video misinziro kubera ngatemba kubera nyongero kubera ngatemba buza ko kufati pro UG kwa muli liking a video sharing irako abalalo bakubono wembaletede ate gwatanda kubera ngato subscribe ne notification bell nako kone ko kubakaje kubera nkakwa alerting ulona batade video ojo kubera ngofuna ka notification out katwalo ate chipetso kubera ngate chigwao tuli ku nsonga za Chosen Becky tuli ku nsonga za Chosen Becky era nga zikutte wansi ne waggulu omwana w'embeera eyongera kubeera nga ebeera bubi naye awaliwo pya tabisobodde okubeera nga te bivaayo era nga byenkuleetedde essaawa eno olunaku lwejjo nasobodde okubeera nga te mbategeeza nti ebya Chosen Becky bino omwana ono si bulwadde obuzungu bwe bumutawaanya wabula waliwo embeera eriwo ey'enjawulo era nga ebyema bisobodde okubeera nga te bivaayo kakati Chosen Becky we yavuddeyo n'abeera nga te ateekayo omwana we waliwo abasobodde okubeera nga te bavaayo ne babaako ebigambo bye boogera era nga ezimu kwezo comments bakakasiza ne bagamba nti omwana ono tumwagala mufu era nga bolengera comment awo waliwo yawandise n'agamba nti kife oba kifagasi yatwakuwa rest in peace mutabani wa Chosen Becky era nga ebintu ebirala bikyagendera ddala maaso lwaki sibatera obutezeka video namwe ne musobola okubeera nga temulaba biki ebigenda maaso side eyo ate oluvannyuma mbere nga tembaterawo videos endala nnyingi nnyo ku nsonga za Chosen Becky mulabe video zino ate muggyemu n'ebyokuyiga so kambatera video zino ate oluvannyuma kumona amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo. Chosen Becky kituufu nkusaasira olw'embeera ey'omwana wo naye neewuunya buvumu gy'obujja okwerikodinga ng'oli mu mbeera ey'okukaaba ey'okusaba ey'okuyita mu bulemu bw'omwana wo mazima ddala n'omutukubira ng'ebifaananyi n'omwanika ku intaneti nga tonoonya buyambi tonoonya ddagala tonoonya magezi wabula otambuza nnyimba zo. And I want this message to go straight ku bantu bonna abafuula embeera z'abaagalwa baabwe content. Bannange twawula obulumi ffenna twali tulwazizza ku baana n'abaagalwa naye n'amaanyi ne sense ekuva mu mutwe ey'okulikoodinga omuntu oyo ng'ali mu mbeera mbi oba okwerikoodinga ng'oli mu bulumi. Waliwo aba mu bulumi obw'eddala n'ajjayo ekisimu kye n'okaaba n'osaba n'ojjukira nti kati kanzijjayoko ndikodinge nga bwenkaaba mpositinge oba buba bukyali bulumi oba onoonya likes. Ddala amaziga ge mututeeranga ku intaneti agatambuza ennyimba zammwe nga tegaliimu kigendererwa nti onoonya buyambi tonoonya ddagala tonoonya kusonderwa wabula okulega abantu embeera embi ey'omwana wo naawe mwennyini gy'oyitamu. Njagala tugoyinga essiro. Chosen Becky tanoonya sente za bujjanjabi bwa mwana we nti kyekimumutimbya ku intaneti. Tanoonya magezi nti kyekimukaabya amaziga. Ogenda okuwulira amaziga ga postiza atambuza luyimba lwe lupya ng'akozesa ebifaananyi by'omwana we. Ye bannange ku bantu abalogo wano b'omanyi obulungi nti basanyukira n'embeera embi gye tulimu. Oli omuganga bw'aba yamutuma nkoko kati n'atwala mbuzi ng'ategedde nti bye yagenda okukuloga bikola. Waliwo omuzadde alimu amagezi atimba omwana we ku intaneti nga tanoonya buyambi. Ddala obwo bulumi bwa ddala oba muli mu katemba nga munoonya likes? Ffenna twali tulwazizza ku baana. Ffenna twali tubaddeko mu mbeera embi ey'okutuusa okukaaba amaziga. Mbuuliraayo gy'ojja gatisi ez'erikodinga ng'oyita mu mbeera embi oba okulikodinga omwagalwawo nga ddala oba tonoonya kontenti na kupretendinga nti oyisibwa bubi naye nga toli bubi. Teriiyo muzadde atalwazanga ku mwana. Mumpe nze njagala ombuulire obuvumu w'obujja olikodinga omwana wo naawe weerikodinge ng'okaaba bw'aba si kontenti oba katemba. Bw'oba obiyitamu ayizulu naye neewuunya buvumu bw'olina okubanga oli mu kukaaba oli mu kunyola oli mu kaseera kabi n'okwata essimu n'oggyayo firuta n'oteekako tikitooko ne weerikodinga n'okaaba n'omala n'opuliizinga n'opuleesinga n'opositinga awo wenkutiira ng'omwana we agenda bw'okwata essimu bw'ozza wano bw'omuteekamuuko bw'oti what does is nonsense. Ate this habit must stop. Mujje katemba ku bantu baagalwa bammwe kuba this is rubbish.
andisire omwana wagenda ng'olikodinga bividiyo nga tonoonya buyambi sente ozirina ez'obujjanjabi ne bw'oba obulwadde buganye abalwadde gye bali mu malwaliro kati kambuuze what is the reason of these postings? Onoonya buyambi, onoonya bujjanjabi, onoonya magezi oba otambuza nnyimba zo gundi mutugjeeko akajanja. Let the sick people have privacy. Bw'oba tonoonya buyambi na kukuyamba. Bambi Chosen Becky, obulumi bw'oyitamu mbutegeera. Kugamba mbutegeera kubanga nange ndi culprit. Muwala wange yagenda n'alwala obulwadde obunene ne batugamba agenda India. Nakulabira embaga swiri naye tuleke kuvuma Becky. Omwana obulwadde bubeerawo yo people. Obulwadde bujja mb'olina musajja omusuza mu kifuba ng'omwana omuyina weka obulwadde buba buze. Omwana okumutwala mu kika it's fine kye mugamba naye kati ku state y'omwana gy'aliko mu ddwaliro lwaki ebyekika nabyo tebirinda mwana naawona ne bamutwala mu kika batwala omwana ng'aliko oxygen mu kika bannaye bw'olwaza omwana abantu bakwogerera wekibanga ekika kituufu kirumirirwa omwana ono social media babiraba bulungi taata w'omwana ono abiraba bulungi naye omwana ono abiraba bulungi lwaki tatuukirira kika kya famire kya Chosen Becky kye yazaalamu omwana abagamba nti ebyo bya kika olowooza ekika kya Chosen Becky tekisobola kusitula mu luvubuka oyo ne kimutwala mu ddwaliro n'ayogera amannya g'ekika n'agamba tofaayo tuwone tujja genda ewaka ng'oteredde bannaye muleke kulowoozanga nti omuntu alwaza omwana nti mumanyi nnyo muvuma mulikola ki you people temumanyi ekitegeeza kulwaza mwana abamu n'abalala ku app eno mulowoleza nnyo n'ekigambo ky'embuzi mulowooza nti mwabamanye ennyo mwogerenga bitono you people okulwaza omwana n'omusajja nga temuli wamu naye it is a different thing mwagala tugamba nti buli alwala abawo kika naye muvumi omukazi left right center bameka babadde mu bika ebyabwe nga tebalina bamama baabwe abafiiriddeyo obulwadde bannaye bwe babuze buba bulwadde oh yes kati bwekibanga kikanga kyemuli kigamba omusajja oyo tawulira tabiraba bino byonna byonna bw'aba alumizibwa omwana we ng'amwagala nnyo lwaki tajja n'akwata bwa ku mwana n'amugeera mu kutu n'amugamba nti tofaayo ojja kutereera nzize taatawo wabanga amwagala nnyo wadde kale Becky nga banyizaganya nga tamukirizaamu asobola ogenda mu famire aba Becky ndaba aba Chosen Becky abo badiini nnyo taata we ne maama we tebasobola mukwatako ne bamutwala ya mwana please muleke nga kwogerayo mutamanyi mulowooza omusajja wovaawo n'abaana bo n'ogenda nabo beeyogeza mu kamera mbu mpa omwana mulowooza baba baagala nnyo mulowooza baba bafaayo nnyo muleke kuvuma mukazi we muto bannaayo omukazi ali ku stress ya mwana we ali kulaajana omwana ali bubi muli mu kumuza mu doyidoyi you people kyetuba tukola kusabira mwana oyo atereere muleke okuvuma omukyala fe ababiyiseemu tubimanyi fe abalina abaana nga toli wa taata w'abaana abo tubimanyi abasajja abaana be batwala ng'ekikulu be baana abali mu nnyumba it is rare omusajja okutwala omwana gwe wagenda naye nga kikulu nnyo so muleke kuvuma mukyalo oyo bwe mutyo bannaye tumusabire omwana atiriire
weiba byakika Katonda atutunulemu omwana atereera ajja kuddayo omwana ne wogenda naye emyaka 10 aba wa kika ekyo era olukula addayo mu kika kyo omwana mulenzi naye muli kuvuma omukyala mukimanyi omukyala oyo kyayitamu ng'omwana mulwadde ate mu kifo kya social media okubeera abakwano be tumubudeebude tumuzze awamu tubeere omu naye tuprayinga ye Katonda omwana atereera temumuli kumuvuma bannange baliwo ebintu byetetaagisa kwogera ng'omuntu ali mu buzibu bannange mwenna mwogera bye mwogera naye ng'amazima gali nti taata w'omwana oyo singa abadde ayagala omwana oyo oba ekikaate nga kibadde kimwagala nnyo nga bwe kiraga ensi nti bamwagala toyina ssali kutuusa mwana wo ku payini bwetyo olw'okubanga oyagala maama we abeere fosta okumukuleetera. You cannot explain to me that. Omwana tassa omukka alwana mulwanyi nagwo ayina ebizimba mu bulago yenna and you as a dad you're seated there otudde oli comfortable ogamba mbunze bajja kumala kundeetera mwana wange omutereeza. Are you okay? So what if you lose that kid in the long run because of something that you did and you want to force the woman to bring the kid to you? And you people are out there forcing the woman to do shirik. Banayi mwamba mwajja obwesigwa mu Katonda muleke abantu bakole Katonda kyagambye. If she still believes that her God that she serves will kutereeza omwana oyo mumuleke omukazi omwana ne wana amufiira mu ngalo gye tudda yonna tuddira Katonda ebyokunsi tubireka wano oyo jjajja gossaamu. Okay, njagala kutwala omukisa guno okubategeeza nti mwabayimbi b'e Uganda amaanyi ge mukozesa okulowoozesa ensi nti mwe muli bakitalo nnyo okwawukana ku bitonde ebirala nti oba mmwe muli bantu balala nnyo. Ffe abayimbi b'e Uganda mutulaga nti mmwe temulumwa, mutulaga nti mmwe muli strongo nnyo, mutulaga nti mmwe muli bakitalo okusinga bwe mulowooza. Ge muba mukozesa mwesigalizenga ebizibu byammwe ebibanyiga kubanga mmwe mwatulaga ekifaananyi nti e Uganda omuyimbi wa kitalo nnyo ayawukana ku bitonde ebirala. Kati mwekolemu omulimu ogw'okukola vidiyo ezikaaba. Spice Diana ye ndaba yatandiise. Mwekolemu omulimu ogw'okukola vidiyo ezikaaba muyambeko omuyimbi munnammwe. Temugenda tumanyiira kutusimbirako binni. Wano mugenda ne mulowooza nti mwe muli bakitalo nti mwe muli bagumu nnyo ebizibu tebibatiisa. Neyongera okubategeeza nti ffena tulumwa kyekimu. Ebizibu bye tuyitamu namwe mubiyitamu ate namwe mulumizibwa. Mulekerawo okutwefuulirako ab'ekitalo. Pozi n'ekirala bwe muba mwagala tubanakuwalireko muleetenga ensonga zammwe oba muleetenga ebizibu byammwe nga byakabatuukako. Muleme ate kuleeta bizibu nga bimaze kusukka ntegeera yammwe ne mulowooza nti ffe tugenda balumirirwa. Wano twagala ebyonoonese tetulirwadde kunakuwalira ku bantu abalowooza nti bo industry gye balimo basobola okwemalira buli kimu. Mujja kukkiriza mumalirize nga muzze ne ku live namwe tubasondere. Kati munnange Mufirisa Queen mukyala Nsubuga wano nkyakola olugambo kakati baggulawo effumbiro senga taliiwo tamanyi na kigenda maaso wano nti bali kufumbirira gye yakoze ebyambyone bye baggulawo. Kati basitula emmere baziyingizaawo. Omusajja yasookayo mufumiro ng'agamba banaye kati tugite enva tuzituuze ku ki nga bamugamba mwe mulimu ebyoto tuuze enva ku byoto n'emmere bwe ebyoto biweddewo emmere gituuze ku bimeezi ebiri mu byoto. Kati effumbiro eryo baali bakumiddemu ku bintu by'ewaka ndowooza ebimu bireme kubula nga mumanyi ebintu by'emikola ebintu bibula ebintu byonooneka. Kwaliko ekibbo baluyita lubobbo nga senga yaddiddeemu ku nkoko eyasalibwa ku zenva n'agikwata n'agisiba akantu mu lusingosingo nga bagigyeko omutwe naye nga si nkongojje ebyoya kwebiri n'agisibamu oluntu. Gwoba okyatenda famire yo drama famire zirina drama n'agisiba oluntu waati mu bulago n'agiteeka mu kyoto ekyo n'abikkako olwo olubobbo. Atamanyi Luganda munnange olubobbo kyekyo ekibbo ekirimu ekituli wakati. Kati
nti luba kibisi, you can't even tell what is down there. So Guy ajja innocently ng'ajjako olubbo ng'alukasuka ng'aggyamu enkoko ng'abuuza banaye ate zino engumba mwazeerabidde mwalese eno enkoko nga bamugamba afuna w'ogiteeka awo ng'akwata enkoko y'oli ng'agitegula mu kifo agibikuddeko olubbo ng'agitegula mu kifo ng'asuula like you put it aside ku kimeza ye ng'atuuzaako enva. Oba ssenga gye yali mpewooza ezamugamba nti batubikkudde. Nkazi yakola olutalo. Yajja ng'alinga enswera enkubeko. Nayomba. Munnange mwaze tuyisa mu maaso, mwaze tumanyiira, muleeta mutemera enfumbe ku mukolo mu maka ga muganda wange, mwagala kugamba nti bantu bano bakodo. Omukazi ng'ayomba. Nga bamugamba bannaye ebizibu ebituusewo tobirabye, obudde bwalivuddewo obufumbe emmere gye. Agenda okujjanga effumbiro liggule, ani agguddewo? Omukazi yayomba. N'akunamira n'abaaliwo. Ffe tamanyiirwa. Kati omwogezi n'akabane wano no drama ayitiridde emmere y'abako ekumibwa butiribiri wano bayinza okutta omuntu ne bagenda basiba abantu bonna wano. Enkoko bamaze ogita. Kati leeta looni tumanya nti senga bino bye yali avuunise ffenna abaali ku mukolo awo twali bawunike. Kati biki ebyakulaga nti twali bawunike? Batuuka okuleeta emmere y'abako mu nnyumba munda senga agezaako giswikinga omwogezi amulaba. Omwogezi abagamba nedda n'abagamba emmere gye mwafumbye temugiwa bakonze mumpe eri emmere. Era omwogezi n'asupervising emmere n'eyingira ne bawa omuko emmere. Kati nga nvudde ku by'emmere. Kiki ekirala ekiraga nti yali ku mukolo yali mukwatemu kuli okwebaka kw'abali abantu bati tetumanyi ani yatimbulula tenti bano ze baatimba. Senga yafuna abaamuyamba yakikola atya we don't know. Omwogezi okubula kibbo kiri n'enkoko gye baasibamu oluwuzi. Tutuuka kubuuza abantu bamala okubuuza abasooka bagamba gurupu y'omuwala egenda emubuulizeeko. Abawala abeetegese nga beekozeko bapadde ne vibe kuba ku kasiki baalina vibe nga kuliko eyennyenya nga lumu agamba nenze mpulira seewulira bulungi. Omulala n'aleeta excuse nempulira nti ddeyo abantu abakulu. Omugole n'agayisaamu okaawa amaziga. Omulundi gwe baali balina osooka okufuluma abawala tebaagenda. Baali balina okubuuza badde ate bafulumye omugole. Tebaagenda era n'omulundi gw'omugole ogusooka tebaamufulumya. Kati ffe twali tumaze okubuuza omugole n'agamba munnyambeko mumperekere munfulumye nga tuli abawala ndowooza oba nga bana oba bataano oba mukaaga bana ndowooza oba bataano awo. Gwe mulundi gwange ogwasooka okufuluma ku mukolo ng'omugole siina attachment y'amaanyi gye mumanyiiko nti yiino. Ne tumuwa vibe ne tukuba endulu nze era ndi muntu wa vibe nga we naggambye mpitanga ku mukolo ng'okimanyi. Nga tukuba ndulu yaffe ng'omugole abuuza ng'adda munda. Bwe yadda munda twasanga abawala balinga ababikkuddwako omuzimu nga beetegese bulungi nabo bali lwedde okugenda okubuuza. Omanye okubanga balinga ababikkuddwa naye nga jjukira okubuuza kuli okwasooka nga bakoddomi tebannayingira munda mu nju kulya. Abawala baagaana okugenda naye nga nabo tebalina nsonga era twababuuza nga twala asobola kunnyonnyola lwaki teyabuuzizza nti ffenna twali bawunike. Ndowooza ffe abataawunikibwa mangu emizimu gyaffe oba gya mputtu oba emitwe gy'emigumu I don't know. Era buli muntu yeewuunya. Abawala baawerekera omugole ku ggomesa ey'okubiri nga basanyufu nnyo. Ne bamuwerekera akabbo k'omuwala ne bamuwerekera ne mu kutwala n'omukusala keeki naye nga mu kusooka baagaanira ddala. Kati bwe baagaana wali ne ŋŋamba mukwano gwange omu ku baana be twajja nabo kubanga nali mbalabeko twemiitinga nga mu miitingi zino ez'okugabana ssente. Ne mugamba nze nno ku mukolo gwange we ndiba ngukoze abaana b'obuwala mbalabe mulina obubeera bwe sijja kusobola. Nja kukozesa baganda bange mwana omulenzi tanyiga ne bw'omuvuma wanyigamu katono n'akontinuinga ne kyalina okukola ne kiggwa. Nti nagenda okuva awo nga neesuubiza. However bwe baamala okubikkula ekibba eri maama ne senga beetutte buli omu alangiddemu ne byamulangidde twakizuula nti senga yali atukozeemu editing yatukwatamu though I had already judged them. Era nakola decision yange nengamba nze ku mukolo gwange abaana ab'obulenzi be baligema abako be balibuuza ku lw'ensonga nti bano abaali balina okugema abako n'okubuuza baali beekyanze n'obuntu bw'abako tetwamanya gye baabusuula.
tetwamanya gye babusuula. Kati munnaye bamala okukola emikolo gyabwe, omwogezi I think omwogezi ne maama baba ali bemanyi the way they were communicating because the guy was so understanding ng'ate awabula. Nejja n'agamba maama njagala oyimirire mu ddiira wonna abantu bweweesiga nga buli kintu ekireetebwa eky'omukolo tekivaamu, olondemu engoye zonna oggyemu omunnyo. Ebintu ebikyasinze obulabe ku bintu omwana we byagenda oleeta mu ddiiro wano, ebirala ne bwe bali. Era maama yayimirirawo. Bannanga omuntu atalina maama tulabye nga tolina maama, nze oli omukazi ennwana gye yalwanirira omukolo gw'omwana we n'obulamu bw'omwana we okuva mu maka ago nga mulamu. Bannange yankwasa n'obujja ne ngamba bannange abatalina bamaama nga tulabye. Yayimirira n'eggomesize yeetala omukyalo oyo mpaka omukolo we gaggwa. Yayimirira n'eggomesize n'akuŋŋaanya ebirabo nga takkiriza muntu yenna asala, ne banne bambi bamubeerawo be yajja nabo. N'ajjamu engoye zonna oba kanzu ya taata oba kanzu ya mukolo, tumenya kanzu ya biki, byonna n'abijjamu. N'omunnyo soketi zonna n'aziyiwa mu kisenge ky'omugole n'agamba wano bino tebifuluma. N'agenda amaliriza. Kati okubazzaako emabega katono. Mujjukira emmere gye nabagambye nti gye bagamba muteekewoko ku mmere endala era emu n'ekona. Bambi abafumbi baddamu ne bateekawo ku mmere era esigaddewo endala nga bambi bawulira bali disappointed okubanga the service yaabwe tebadde well delivered. Emmere yajja ng'abakuba bamaze basavinga emmere ya hotel. Emmere yajja sobola ebintu yasigala yeebuuza kiki ekibadde kigenda mu maaso, kiki ekibadde kigenda mu maaso. Omwogezi yabuze biki ne tukitegeera nti senga yatukolamu editing olubbo luli lwe yateeka lwembagambe lwe lulimu ekituli lwe yateeka mu ffumbiro. Omukolo bwe gutyo munnange we gwaggwa, maama ng'akwata bintu bya muwala we biri bye yaggyemu kuteeka mu mamotoka, era omuwala teyasulayo, naffe ffenna tetwasigalayo, twasimba ne tuvaayo. Kati nze nagenda okuva ku mukolo ogwo nga neesuubizza nti sirikola nsobi kuleeta baana bawala kunfulumya nakubawa mirimu gya kugema like kubateeka mu bintu nnyo. Era mbajjako muganda wange, baganda bange abawala babiri ne bakwano bange nga babiri basatu abawala, tosa babiri, tewali mwana muwala mulala gwe nanyiga mu mukolo gwange because nalina experience eri gye nali neesuubiza. Ne ngamba wange niwe bakola editing, abawala bangu bakwatamu editing bwe ntyo okukola decision yange. Ate bwe nabuuza omwogezi mukulu Isa Musoke n'angamba oba tolina nsobi gy'okoze kubanga okugema omusawo omukazi oba omusajja agema, okufuluma omwana omuwala oba ow'obulenzi aba mwana ewaka. Kwe kukola decision yange okukola ekyo ku lw'ensonga nali ndabyeko ku katemba mu mikolo n'embaga emmere y'abako yagaana okujja n'ensujju n'ekona. Bannange katemba ali mu mikolo, bw'okolanga omukolo ne guggwa bulungi nga kugambye dda Mukama mwebaze. Ate nawe atannakola osobola okugukola just oyiga buyizi, baako by'oyiga mu eno mboozi nga weeyongerayo na mukolo. Nangi bagikola omala ogikola obufumbo ne buggwawo nokapa bannaye basinga baasigalirawo. Emikolo n'embaga nkyaleeta kutuula onywere.